buli omu ali bulungi kamera nkola akulindemu omuntu bw'aba akola mulinde abadde ogamba kiwamma. Oh yes, njagala okubeera nga ntembanirizaako mbagaliza wiiki ennungi ey'emirembe, mbagaliza omwaka omupya nago gubabeerere gwa mirembe. Shamim Mayanja ly'erinnya lyange, neddira mutima omuyanja, era ntumiddeko ab'omutima yonna gye muli okukosa ow'ekitiibwa Charles Peter Mayiga Katikkiro wa Buganda kuba bro nkulaba mwami Stanley wano mu side eye ng'olinga aseka naye tewali buzibu. Njagala okutumira ku basponsors waffe tutambudde nabo all the way aba Bubbles Beauty, Ali Car Rentals, JJ Sounds, aba Atalantis Plasma Designs, Ecop Photography and Videography, Mimi's Glamour, Juice Sanctuary, waliwo gwe nerabidde ne Marcus Passport Trades. Okay, so olunaku olwaleero ndi ne Uncle Stanley wano ku Yaya bwe tulya emmere eŋŋanda etalimu yadde kabuto, emmere ennungi ddala n'akacaayi akalungi okamala obukamazi. So tobeereyo ng'olina omulwadde bamugaana ebisiike n'ogamba simanyi waggula mmere. Ojja wano ku Yaya ekisaasi ne tubeera nga tukuwa akamere. Uncle Stanley oli otya? Ndikirya oliota Zubeda Shamimu linnya Shamimu lyannemaze kweyitira Zubeda. Tugenda n'eririwo Uncle Stanley. Zubeda is the stage name. Oli bulungi? Ndikirya. Happy New Year. Happy New Year to you. Kati tutegekedde ki ku Yaya wano? Ate tulina nnyo kyamaanyi. Ku Yaya ndowooza balinayo nga 5 ne balina end of year party. Aba Yaya? Bakola tubeera ne bandi buli lwa mukaaga olusembayo mu mwezi. Naye kati balabika bagenda gikola ku lw'omukaaga olusooka mu mwaka. Naye nga ejja kusigala ng'era still end of year party, New Year's party. Wabula ngenda kuva ku motoka ya Jalia. Akoze. Jalia ayina empisa embi ezisembayo omukazi oyo. Atuwaatya emmotoka nga ate bwatuweerako n'amateeka. Jalia n'apa emmotoka n'agijjako switch nga ndi n'abaana. Gwe kyoli okirabye? Anyiza ka switch. Nezikira mu kkubo wakati wa bo. Buli kato kamali. Akanyigira ddala ne ka stopping nga yingirite. Lwaki ngamba nakusasudde? Lwaki ompimira obudde? Naye ate kati gwe weereetedde ebizibu. Lwaki okozesa mmotoka ya Jalia? Ate nina omulala ayinza okumpa emmotoka. Tobamanyi abalina emmotoka ez'akabi. Laba ono genda mu ba Ali Car Rentals balina emmotoka eza luxury ez'akabi eza buli mutindo gw'omanyi nga swaga lyerere. Balina Jeep, balina BMW, balina Audi, buli mmotoka gy'omanyi ey'ebbeeyi bazirina ate ku miwendo egya wansi. Sawa zino sonde za Jalia zofuna emmotoka mu bakali. Osobolera ddala nga tofunye na bizibu n'abo bantu. Mukwano mponye Jalia. Ali Car Rentals basangibwa ku 309 Sliding Street, Droghurt, Boston, Massachusetts. Bakubireko ku 978-852-27-98. Ali Car Rentals. Rent, explore, experience. Gulewo omwaka. Okay. So mbadde eyo ne muwalawo olwaleero. Ani oyo? Pamela. Mta Pamela nga tukolamu naye bambiha muwombeefu nnyo. Pamela kiwe. Nga tumuvuga speed. Natugamba nkola ne investigative. Ne manya eyo ya Uncle Yaya. N'agamba mbeera ku Yaya. Etumugamba obeera ne Uncle Stanley. N'agamba ayagala nnyo abantu nga tebapakka ne mugaha kati fe yatumanyira bumanyizi yabamanyira talina kyabakolera naye nga Uncle Stanley lwaki watubulira kyogumye naffe bugumi nabo waki naye bambi kikakamu bambi nayengenzera ekiteeka mu bayayi Shalom Black Sugar nga n'ebigambo maama talina nayegezaako okuteekayo point naye nga bali tanabamanyira bumanyizi naye nga abwatuka naye asobola abasobola abo mwekakasa mwekyo ate bwatugaye yakolako n'empulaalande twanga mukulu ng'abasonyiye busonyi abalese bulesi. So Uncle Stanley nali awo nenkulaba ng'oyogera ku nsonga z'omwana Eva neŋŋamba kiwedde abo kati k'okyogeddeko k'okiyingiddemu kasuku n'atukakasa nti Uncle Stanley yabiyingiddemu. Ensonga za Eva wazitegeerako? Si kubiyingiramu as such. Ebintu bya Eva byangu nnyo naye ate si byangu, si bizibu. Nti waliwo impunity y'amaanyi.
ate nga bw'otunuulira omanyi waliwo okubeerawo nga ekikuba tomanya gye kikola ki gye kiva kati abantu abasinga obungi awo wetuggweeramu amaanyi bwati singa obadde oyina looni mu banka gy'ogobako n'oyomba ne kasuku samwe n'agamba gwe byonna byokola bigenda kukola ki bijja kukulemerera n'ogenda wa sitaanule yabadde akusuubiza okuwayo emitwalo 10 n'akubikira n'agamba siziina ogenda okukubira ababanka ebya looni nga bagamba nti byagootaanye otandika kulowooza nti kasuku yankubisa omuzinga kitegeera kati otandika okwekengera kumpi buli kyokola ki kyolaba so kati bw'otunuulira ebintu bya Eva enfaaye oluvannyuma lw'okufa before okufa ebintu bino olabanga eyali script empandiike okitegeera nti kakati omuntu bw'otasooka kukkakkana oyinza okulema okuzuula ki amazima ekyakuba nti no nti battamutte ekyo kyo sikiinaako okukola ki sikiinaamu kubuusabuusa ebitono byennina battamutte baagala tebaagala naye kye simanyi oba waliwo keesi eyalipooting oba waliwo okunoonyeza kwonna ku nfaaye ate mwenawuli omuvubuka kato agambibwa okuba nti yatta agamba bagwa ku accident nga bali eri era n'ayita mu ddirisa n'ayita mu ndabirwamu y'emmotoka omulambo Eva bo ne basigalamu akaana k'emyezi 7 ne kagwa mu mwala bo abasigale tebaafuna bisago naye ono n'afa nga yali w'amaanyi okuba nti yali mu kabenje n'alaba n'ebyabeerawo kuba ebintu ebyo byetaaga nga akabenje bweka tekyagala nga poliisi yeekubulidde ekyalo ne bw'oba nga gwe kennyini wakalimu singa omuntu ava ebweru eri n'akasuka bbomu n'etukubawa ono n'atandika okunyumya omuntu nga bwe yakasusa ebbomu ng'ali bweru nejja n'etukuba ye n'asabayivinga n'engeri oli gye yagikasuseemu oyinza mutwala buki omutwalazi ku poliisi definitely n'osiba otegedde otya nti eyagikasusa yavudde bweru ekitegeera kuba akabenje kuba kyekango ekitegeera tosobola kubeerawo okulaba kyekango kunyumya you can't live to the dot of the happenings of that kabenje so mwebale nnyo so enfa ya gundi ekyomukisa omubi eri kato nti ndabika ekintu kino kirina engeri gye kyannondoolamu nti oba ndikiyingiramu simanyi kubanga sometime before bino ebya kuba nawulira bagenda kwa SB4 oba naawe bandi be bakuba mu kooti bakubamu SB4 batutya twalina emimwa emisongovu balemu byogerako but before even that waliwo omukyali ampeeza message naŋŋamba voice message naŋŋamba nti waliwo mutabani wa mukyali oyo ali bweru waliwo mutabani wange yafiiriddwa mukwano gwe mu nfa etategeerekeka naye ayagala kumuyambako naye namuwadde ennamba yo ne mumusaba akukubire omuyambeko naye ne mumukaliriza nti bw'abanga alina kyamanyi mu kufa kw'omuntu oyo tageza nakukubira essimu kubanga ojja binoonyereza ojja bikola ki ojja kumanya amazima ojja bizuula naye bw'abanga ddala ayagala buyambi akunoonya ne mugamba kamulindi teyankubira kati naddamu okulaba bino ebya Eva bigenda mu maaso kati I did not connect kati kijja luvannyuma nnyo ng'era omukyalo omu bwe nabyogerako ndowooza nali wa kasuku nagamba munnaye nno eyo keesi ye mutabani oli gwe nakola ki gwe nakugamba gwe nawa ennamba yo n'atakuba kati ne mubuuza lwaki n'agamba ekyamugala n'okukuba namugamba nti ojja binoonyereza bw'anaabeera involved tojja kumutya ojja mutwaliramu kakati ntandise okulaba nti ayinza okuba nga ki
nga nga ddala yatya yatya Ayinamu okukubira omukono. kati bw'otunuulira nti yali abugujja mu kaseera akayagala buyambi naye ndowooza mu kubugujja okwo mwe yafunira obuyambi obwabo abaki abalala abamuyamba oba abasirikale oba baki. So kakati kiki mbadde ngezaako okugamba nti weetaaga okumanya ekikuba gye kikola ki gye kiva. Bwe biba nga byafuna okugootaanyizibwa ku kisaawe Entebbe ne bifuna okugootaanyizibwa e Zanzibar ne bifuna okugootaanyizibwa ku funeral service kugundi kuggwanika kugamba nga bigenda bifuna okugootaanyizibwa weetaaga okumanya akiremesa ali omu oba bangi then kati nga nze nyina kutunuulira Katoyo ani ekitegeera era wamanga ye Katoyo oyo amaanyi agajjawa agakola ebyo byakola agakonvinsinga abo bakola ki bakonvinsinga okutiisatiisa justice ekitegeera. So kakati bw'omala okumanya ekyo osobola okugoba ekintu olunyi n'okituusa ku ki ng'omanyi gw'olwanyisa. Bwe nali nwana ne baakaweesa abo bakayikula nasooka kumanya ani yali alemesa omusango gwa ki justice mu kufa kw'omugenzi Wamala ekitegeera. Kati ne ndyoka mmanya nti bebbo tulyoka tugwanganya obwenyi ne ngamba kati bano abatta kati bakole ki kati baleke kuba ababaprotectinga be bakulu hajja okulemesa kuba be bajjayo n'ebifaananyi bya scene of crime ne babibuzaawo abajja obupapula mu fayiro ntegeereka abo b'osooka n'okola ki n'olumba. So kati mu kufa kwa Eva twetaaga okumanya baani abo in particular abayamba Kato era bamuyambira ki era bakweka ki era ki kyebakweka kye tukimanyi kyakutta muntu ekitegeera kyakutta muntu naye nga tunagenda ku ekyo noddayo naye mabega lwaki Kato yali yagadde Eva afe gye tuyita motive. Kati oba nga toyina motive bulungi nakira kiyinza okubeerera ekizibu okukola ki okutegeera ekintu okutegeera. So walinawo kuba version bbiri. Kati ekyomukisa omubi nti nagezezako okubasimye nga teriiko kuba baagimpa era nja kuddamu ngikole ki ngikubeko kuba omuntu ne bw'aba akuvumye ne bw'aba akoze ekinze mu kwogera ku mba nfuna kyenjagala okukola ki kyenjagala okufuna. So bw'otunuulira embeera za Kato before meeting Eva n'otunuulira embeera za Kato after meeting Eva olulinga nti nno nti mu motive ye mwalimu ssente ekyo kimu era nga okozesa gundi meeza eyo yennyini okiruulinga nti mu motive ye mwalimu ebyomukwano byalimu engeri y'okutaasa amaka ekitali ki. Njagala nnyo okugenda mu maaso n'okumanya muka Kato ali connected kyenkanawa ekitegeera ebyo byonna twetaaga obikola ki okubimanya mpola mpola ne tulyoka tumanya who did what and for what. Kubanga bw'otunuulira embeera za Kato yali amuyita kinnange bw'otunuulira embeera za Kato ne Eva zaali zisukka ku mukwano ogwa friendship naye ng'ate mu kifaananyi mulimu omukyala owawaka omukyala oyo wakati nga Kato ali ne Eva n'omukyala oyo ng'ali mu kifaananyi omukyala oyo ne bamukuba embaga Eva ng'ali omu ku bamaids abazinyi bawerekedde Eva ye yagenda n'ekuki ye yatwala n'ekimuli bannyina ba Kato kye baalikoze eki kye banditutte ye yawaayo n'ekimuli nga kinne oba ntegeerekeka. So kati ng'olaba nti no nti mu mikolo gya Kato Eva yali atekinga center stage
mu bintu byonna ebisinga obungi naye ate ffe abalengera munda ng'olaba nti ate balinawo engeri y'okwagalana ekitegeera ate waliwo n'omukyalo ono kati wati omuntu yenna ajja kugamba tekisoboka kati oli yali n'ategeka n'embaga ate n'amuyita ate n'abeera nga ye musaale mu bintu abantu babikola then ne weebuuza iva yali anona hanemuunu y'abanne ntegeereka mu bigambo byaffe nawulirako nga bagamba balina interview gye baali bakoze ne bagamba nti she was invited okgenda nabo ku honeymoon oba kyava yakkiriza si buli kyagwakusaba nti okkiriza naye banga baali bakimusaba nga ekigendererwa kyabwe kugenda kumuttirayo nakyo kirina okuba nti bateekawo embeera yonna emukkiriza okukola ki okumutwala okugenda naye nga okufa kwa Eva kulimu sente kulimu ne conspiracy between Kato ne mukazi we siga nti accident yabagwako bugwi baali balina okujja Eva mu kifaananyi kuba bw'olaba speed gye yali agiddemu mu famire yali tajja kuzikiza then Kato asisinkana Eva nga talina nnyo bw'ali financially Kato yagendako ebweru n'akuba ekyeyo ne bigaana n'akomawo Kato n'anoonya emirimu ne gikola ki ne gibula Kato yakabeera kati tuli mu 2024 yakafuna omulimu emyaka 3 which means yagifunanga 2022 maybe n'afuna omulimu accountant w'emulago sirowooza nti nonti tebasasula sente nyingi naye baba bamusasula bukadde 10 buli mwezi ekitegeera so tasobola kwakimulatinga byakimulatinze mu bbanga lyettono ntegereka kuba tewali badde twogera ku muntu ali highly connected nti ndowooza yakuba kiddiru tutera omulaba n'egundi tutera omulaba ne general gundi tegereka naye twogera ku muntu ali ordinary eyanoonyaako n'emirimu n'agenda n'ebweru n'ebiyumba ne bigaana n'akomawo n'afuna omulimu era oguli moderate mu gavumenti kakati mu bbanga ttono eryo n'aba nga asobodde okuguliramu amataka n'aba nga asobodde okuzimbiramu kalina naye ng'ate fe tulaba nti omuntu eyamutuusa ku ssente ezikola ebyo ate ye bwe yamuweeza ssente okuzimba ennyumba yamuzimbira kitooyi yali nnyumba naye nga nsaamusaamu ntegeerekeka nti wadde okuba nti waliwo ebintu ebyali bigenda mu maaso Kato ne mukazi we nga babimanyi ng'era bakimanyi nti nti ssente zibikola ziva mu Eva tegereka ne batuuka ne baga mujja mu picture naye nga ekiseera kijja kutuuka babe nga tebakyasobola kukola ki tebakyamwetaaga sobola nti bwe yatuuka ewa maama n'amulabako n'amugamba kanzije n'afuluma yeetooloola alambule ennyumba n'akomawo ng'akaaba ntegeerekeka kisobokera ddala okuba nti Eva oyo ayina looni gye yagwamu ku lwa Kato okitegeera kubanga alabika nga ye yali amaze okubeera established bulungi gye yali ng'asobola okuba nga afuna ssente mu mbeera yonna including such loans so wateeka okuba waliwo ssente zaali involved at the same time nga Eva yayingira mu maka gaani g'omukulu ga Kato kati ne bakkaanya bukkaanya nti tumukozese otunaamala bwe tunaatuuka ekiseera tumugye mu kintu bayinza okuba maybe amalogo gaalema bantu bwe bati bakola ebintu bingi bayinza okuba nga baalemwa okumugyawo mu ngeri yonna gye baali baagala omumugyawo ne bamukola ki ne basalawo nti kuba kya busiru nnyo omuntu ba amateurs ng'abo okukozesa accident nga ki
kuba gavumenti ezikozesa accidents okutta abantu naye tulaba bazikozesa nazo netuzimanya ekitegeera gwe abantu gwe ababa bajja kufa tugambe nti abantu 2 bafiiridde mu accident egindi ogyemu ababo mugende muziike naye ojja kuwulira nti waliwo okunoonyereza akabenje ako kavudde kuki ntegereka mu crime tetukkiririza mu coincidences mulina okunoonyereza ayume afudde atya why now Zubeida lwaki afa nga amaze kwogera na Stanley lwaki afa nga amaze kwogera ku nsonga bwetu lwaki oba ekitegeera so kati ekiwundi what they chose to the route they chose to eliminate her tebakitwala budde kirowoozaako baapakuka ekyokugamba nti bamufulumya Zanzibar ebyo byekugamba nti twetaaga okumanya lwaki bakozesa batya airport kuba ekisookera ddala in the first place yafuluma eggwanga airport bakugamba nti bamulaba ng'akola ki ng'afuluma tebalaba mulambo bwe gudda Zanzibar bagamba bamulaba ng'ayingira tebalaba ng'akola ki ng'afuluma box tebagiraba ng'efuluma bagiyisaawa anti kyenkugamba nti that means wasobola okukonvinsinga sayidi emu nekuwa kyoyagala naye sayidi eri nga tejja kukola ki tejja kuwa nga tejja complyinga kuba ndowooza ne bode bweba efuluma baba balina okulaga nti bode efuluma kubanga kati Shamim oyingidde wano kamera zange zikutte lwaki tezindaga nga lwaki tezikulaga ng'ofuluma oba ntegeereka nkufuna nze kakati omuntu yenna weebuuze lwaki why mutuwadde ripooti nti amasannyalaze tegaaliko wegatabaako gundi ku airport namba tekuli standby generator eke yazikira ntegeereka so kati bino ebintu nga mwagala nga munaagoba ekintu kimu sooka okkirize nti omuwala baamutta then osooka ojje ebintu bino mu kkubo bino ebintuntu why ebyo byonna what I'm raising gwe okusobola okufuna justice otherwise bajja kukubiranga mu kino ate kamera tezimulaga nga ajja ate nga naye nga tulabye ate tezimulaga nga ajja ate mubuukire ekirala sooka omalirize ekyo lwaki tezimulaga wafino service ne tumukubira leero nakkiriza okuwa interview olwaddako nti nze temuteeka mu bintu byammwe kakati ojja kwesanga nti omukyalo oyo teyafulumako ggwanga kitegeera that possibility sigamba nti teyafuluma naye there is a possibility nti teyafulumako ggwanga Shamim nze nakulira eri ewaffe Rakai twalina ku ssente ng'abavubuka nga tusobola okusala ensalo ne tunywera Tanzania netamirire Tanzania ne tusala ne tukomawo nga bwe mutu bwe mweyagala naye okusala obusazi awo wabeerawo era embeera erina okukola ki okubeerawo ntegereka kakati muli bantu balamu naye omulambo omulambo okusala ensalo gudde first of all omuntu okufiira mu nsi etaliiye ekyo complication emu yokka ekumala naye ate okutambula mu bufuubo okomewo ewammwe it is not a simple matter Jacob Oulanyah yali speaker wa parliament yamala bbanga ki nga tadda abantu bangi abafudde Mese wuuyo yafa kati akyaliyo bukitegeera but it is not about the money kyakolebwa mangu it's not about the money ekisookera ddala it is about the paperwork gwe mulina okukola accident bwe yabeerawo Tanzania ddwaliro ki eyahandlinga because there must be a hospital in picture ddwaliro ki eryahandlinga ensonga eyo bode era bo postmortem yaabwe egamba ki eyaabwe ripooti yaabwe egamba ki kubanga eddwaliro eryo liyimirirawo ku lw'ensi
ensi eyo nti lwakuba nti bano bagezaako okulowooza nti no nti bano tebeesobola n'ebyo ebyo ebigambo nti oyinza okwesanga nga keesi ya Eva it becomes a matter of two countries. Kuba zonna ziba zitugenderamu. Kakati n'oŋŋamba nti Eva baagenda mu nsi engwira ne bafunayo accident omulambo gwe ne gukomawo mu lunaku lumu mu nnaku bbiri ne bwe bawiiki bagulina bagulisiivinze tegwoweza yadde ennaku 3. oyo nze mba nkugamba nti teyafuluma. Era nange unezikiriziganya naawe. Whoever gwe baagulirira eri abagambe nti waabaddewo wano omuntu kuba ndowooza itiyase ebifaananyi bye baaweereza ekimotoka of course kyabeera verified nti tekyali nti kyakwatibwa mu nsi ndala ne siini yali ndala. So Kato agenda nakyo yeeyagala ye Kato ne mukyala we because Kato comes from a humble family. His father is a full-time mechanic. Okitegeera omusajja mukakkamu abamumanyi yali landlord wa maama wa Eva ebbanga ddene nkitegeera naye waliwo n'ekiseera bwe kyatuukira nga Ssaalongo yali amaze n'abantu abo ebbanga lyonna n'ayagala obbagoba ku nnyumba ng'emyezi ababanja emyezi naye abantu abamaze naawo emyaka okuba nti obatabukira ku lwa myezi oteeka okuba nga waliwo amaanyi ag'enjawulo. So ebintu bino byonna baalinga babiruka ne baddira Eva ne bamusala ku famire ye ne bamuzza nnyo ku famire yaabwe. Eva ne batandika abantu abeewaabwe okumubuuza tubadde tusaba kutuyambako oba ku school fees oba waliwo maama alina ekizibu eki n'agamba mugambe kinnange. Ntegereka nze nyina n'okulowooza n'olumbe mbu baali batandise eddukuma eno byakyuka bukyusi. So balowooza bwe ntunulira famire eno ye famire erimu abantu manyi njagala okubabuulira siri against balokole naye nga bwe ndi against ne bannabyabufuzi bano ba Bobi Wine bano baani abo ababuzaabuza abantu omuntu wa wansi mwe musobole okusirivinga era bwe mpala n'abalokola abo bakufuula ogendayo ng'oyagala kusaba okitegeera naye kabyoyingirayo bakulaga nti ebizibu byo gwe byomanyi bitono nnyo olina bingi biyitirivu gwe baloga gwe bakola ki oba okitegeera nga ne bakuteeka mu mbeera ng'eri awo kikauti kiri awo kati bano abantu bano famire eyo yagenda neyingira nnyo mu kusaba okwo mu kwekubagiza kati nga balaba nga Kato bwe yakwata ku Eva nga balinga beba mezaaya baki kati bwe yamubasalako ng'olaba ntino nti bawulira ennaku nnyingi muwala waabwe tabawuliriza muwala waabwe tabawadde kano oba okitegeera kati n'atuuka n'okutta omwana waabwe n'abagamba ate muŋŋendeko mpola ate bwe mutaje sijja bayamba okitegeera era ne ku kyalo n'agendangako ng'atiisatiisa abo balina ababakyalira okitegeera. So kakati amadiini gano ebyabalokola ebyo bimazeemu abantu self-esteem omuntu teyeewuliriramu kati tebalaba engeri gye bayinza kunoonya justice okugjako kati ne bwe tuba tubawadde amagezi kyetagisa nga tetugayisiza mu pasita waabwe oba okitegeera pasita n'abagamba mumanyi mulwanirire justice otherwise ne bweyagala okuyamba abalokola abo era bajja kutuuka ekiseera nga byonna pasita yajja okukola ki pasita yajja okusalawo era sirowooza nti no nti bapasita b'ennaku zino nti no nti Kato tasobola kumutuukirira asobola bulungi nnyo bayala tegerekeka kuba kati tulina bapasita abakuumibwa amagye tulina abatanakuumibwa amagye kwatiifu mu b'amagye abamuyamba mubaamu omuntu n'agenda amutuukirira ng'amusaba obuyambi akkakanya abantu bali pasita jagamba
ntuuse n'okusabibwa ab'amagye batuuse okunsaba favor kitegeeza nange bwe naabasaba okunkuuma bajja kunkuuma omanyi ebintu bya leverage. So kakati kesi ya Kato kesi ya Eva bwetyo bweri. Kato amanyi Kato ne mukazi we by the way simanyi lwaki mwesiba nnyo ku Kato yekka. Kato ne mukazi we Kato n'omukazi bamanyi abo abayamba Kato talina ssente bayinza okuba basajja banne. Bayinza okuba basajja banne. Era ojja okirabira mu bbanga eritali lyawala guno omwaka bwe tutandika bwe bagutuuka mu Maachi nga bakyali bonna ekyo kijja kuba kirala. Kijja kuba kirala? Kuba omuntu tattika. Bwe mba nga mwine basanyufu nnyo bali kati nze kankubuulire Zubeda nze naawe wano ne twekobaana ne tutta omusajja oyo oba oyo. Tetusobola kuwangaala mu mukwano ogwo. Ogw'okutta? Tetusobola kuwangaala kumala mwaka. Tulina ekyama kyaffe anti. Era nze nterera obufudde oba ggwe nga nze nfudde. Kuba ku ffe tuba tetukyasigaŋŋana. Exactly. Nyinza onnyumizaako omulala. Kati mulina kwawukana. Buli omu okuba obulungi at peace. Naye kati olowooza Kato tagende nakyo eno famire erifuna ebwenkanya? Ejja kufuna obwenkanya. Ekisooka abeera Katonda yayimusizza abantu nga okuboogerako nga tetubamanyi. Ekitegeera. So muleme ebintu mbijje mu bapasita mbijje mu baki. Mumanye nti Katonda asobola okukulwanirako wonna wooli. Nga toyina gw'ogamba mbu pasita wange agambye. Musituke. Bino ebyogamba simanyi kooti yabagamba teboogera ennaku 9. Teboogera kooti yabatiisatiisa. Baloopa oyo n'alooperamu ne munnamawulire. Musituke. Kato w'amaanyi nnyo wano. Musituke mwogere abalina social media mwogere abalina buli alina wakola ki wayogere. Abaana bayogerako babatiisatiisa. Njagala bakwate babasibe eruzira lwakuba nti bayogedde ku muganda waabwe yafa. Nga kooti yabagana. Mbu kooti yabagana okungubaga. Baba wadde ne warning babatwala baddayo mu kooti bagenda bagamba. Baganze bampeereze warning ezo kooti. Bagenda basiba. How can you stop somebody from crying? Tebakkirizibwa kaba ne ku kyalo tebakkirizibwa nnyumya n'abantu. Kata agendayo n'abuuza ku kyalo. Bano baseka. Banyumya nani waliwo abakyalira. So kutiisatiisa nnabakyanko. So njagala nnyo ekintu ekyo abakirimu mu making sure nti mujja waliwo case reporting. Bomanyi waliwo abantu nebagamba nti government tetuyambye naye nga nawe tugiyambye kuyamba. Basirowooza nti no nti General Damulira ye wa crime intelligence. Kati bino byonna bino nga tonagenda kuloopa musango guli biri mu crime intelligence. CI. Ekitegeera bino byonna byenjogedde ani alina bivumbula obizuulo oba bituufu oba si bituufu ekitongole ekikulirwa General Damulira. I know him ng'omuntu si mukwano gwange naye nze mutunuulira abantu obamanyi kuba oludde mukutunuulira Uganda amanyi ebintu. General Damulira tasobola kukkiriza kuyamba Kato. Ddala Kato wabanga yatta agoberera mazima alinga tasobola butajjaayo bino byo. Bakwate kubo bagende mu maaso ga General Damulira bagende ku ofiisi ye batuulewo. Bawulira bagenda jjira naye kenyini atulaba. Nze mbakuwendulidde bajje nze nja balagirira ofiisi ye weeri mugende mukubaawo enkambi mufune butenti mufune obulangiti mwebikirawo munoonye justice muve mu bino ebyabapasita simanyi babatutiisatiisiza simanyi batukubidde essimu ne batugamba maama wa Sulawan. Seek for justice. Kitegeera Bible gye musoma egamba munoonye Mukama nga bwe mukola ki nga bw'akyasobola okulabika. Munoonye justice for your sister nga bwe kikyasoboka. Mujja kumala mufune obwenkanya. I'm telling you. Kuba bino byonna okufa kwa Eva kulimu ebituli bingi. Automatically yagalagaana abalina amaaso ago agalengerako munda tukirabira ddala nti Eva contributed to her death. Okitegeera naye ebyo byonna nga biweddewo kale ya contributing atya ku kufa kwe naye ekikulu lwaki yafa. Motive kugamba nti no nti biteeka okuba byalimu ssente biteeka okuba nga byalimu okutaasa amaka. Okimanyi nti kyangu nnyo nze okukonvinsinga Zubeda mukyala wange nti oli omukazi mwagalako ssente zokka. Kabitu n'amala okusumatuka wano nze nja mukyawa.
oba njja namutta Zubeda ekyo akigula Kigula akibayinga bulungi nnyo. kakati ate nsobola okugenda ne ngamba oli omukazi nti Zubeda oyo gwolaba otulaba nga abakkaanya naye bukyanga mukyawa byeya yantama ntudde lw'abaana ntuddewo lwakubeera era kyenjagala omukolera kumuwa mbaga mute nze okubeera awo nenkwata empeta ye nengisula wali nze kyenjagala kyokka n'oli omukazi abeera convinced kyekisibu kyammwe abakazi twangwa mangu okukkiriza oli omukazi kati omusajja n'abeera wakati awo nga oli omukazi ali comfortable n'omusajja okubeera ne Zubeda nga ne Zubeda ali comfortable n'okubeera n'oli nga buli omu alowooza nti Zubeda alowooza nti oli tumwagalako sente tumale tumutte oli alowooza nti ayagala muwa mbaga amusiibule n'abazanyira naye ekimu ku byombi kituukirira ku byewasuubiza yes wakati ennyumba ewedde okuzimbibwa gw'ozimbye goloofa munne gwewajjako sente omuzimbidde gye wayise toilet weetaaga okuyingira ennyumba yo omukyalo omaze omuwasa ate eddala omwagala sigamba nti wogenda mukyaba nga bwe walimba oli ate oli ye mugagga bonna toyagala bafiirwa ono omwetaaga kuba era yakutambuza mu kino kyonna mu ddiiru yonna okutuuka wooli akukwatiddeko ne mulimbalimba oli kakati oli ekiseera kigenda kutuuka nga yeetaaga ki accountability that is the motive nze gye ndowooza eyinza okuba nga yakoze ekyo yaviirako bano ababiri okugamba nti ekimala kikola ki ekimala ne bayiya accident naye nga that accident ng'otunulira postmortem simanyi kyegamba naye nga ojja kwesanga nti tebajja musangako bisago byaki tebamusangako bisago bya accident mayiti nagiraba tebamusangako bisago bya accident bagimpereza so ensonga ya gundi kyomukisa omulungi baŋŋamba Balamu akimanyiiko owekitiibwa Balamu ate nga nange ngenda mu miitinga ku bintu ebimu naye nga nekyo mwekiri njagala oba nga kinzika abantu abo tubawe justice mmwe bajje noddamulira ne bannanga abali mu poliisi kakati kino nekitwaliramu ne Fred Enanga mukwano gwange munywanyi owa Interpol ebintu bino tulina obiyingiramu abantu abo njagala obawa amagezi baleme kusirika ebyo kooti byebagamba kubanga babagamba butagenda mu mawulire tebabagaana kugulaivinga tebabagaana kunoonya justice yawo nti kati justice balina munoonyezaawo kyenkugambye nti is their case bagulawo case era byenjagala okuba advisinga bagulawo case etandika okukola ki it can be a general inquiry file ne bagigulawo basabe gavumenti enoonyereze enfa y'omuntu waabwe bano bagamba nti yafiira eri then Interpol naye ekola kiyingiramu genoddamulira tagenda kusaba ssente tagenda kusaba mafuta tagenda kusaba mafuta bano tukyalina abasajja mu poliisi wano tukyalina abasajja mu magye tukyalina abasajja mu gavumenti abaagala ensi yaabwe abalumirwa ensi yaabwe abasobola okukola emirimu gyabwe nga tobawadde nakikumi kakati abaloya mbu basaba miliyoni 10 ate babagambye bwe mugaana okutibwa miliyoni 10 era bwe zinaagaana nze nyina mikwano gyange bamuweema bajja kumpa pro bono bwe muba nga mulina keesi ddala gye mugoba tujja kufuna pro bono tulina baloya ate abatali bakaceere tubukolako naye mmwe kennyini musooke mumanye nti mwetaaga justice ya muganda wa balekerawo batiisatiisa tosobola kuŋŋamba omulamuzi yagamba taddamu n'atulaba awantu wonna tutuule yajja awantu wonna wa babagaana wa SB4 babagaana kugenda ku investigator babagaana kugenda wa Zubeda oba kitegeera naye tebabagaana kukaaba tebabagaana kunoonya justice bwe muyina ginoonyeza amawulire tegagenda bawa justice okitegeera era ne bwe bataali bagobye muze kennyini ali bagambye nga temunagenda mu mawulire musooke mugende ku poliisi kuba ye wali omugaso okitegeera so kati oli mutemu ne mukyalawo mu maaso gange you are suspects okutuusa nga mukoze eki okutuusa nga mu okuseka yakwasatu ina engeri gy'okubyewo ekintu
nga sikitegedde anti mpunzika batemu your mother suspects until when you proved innocent. you disprove us. But for now, nga tuli mu nsi etambula nga bwetambula, nga tuli mu nsi bannamateeka bwe bayinza basobola okugulirirwa ne boogera ebitali byo. Naffe mu nsi eyo mwennyini mwe tugenda okusinziira tubagambe muli batemu na bonna ababayambako. Olina kiwagamba nti kati ogenda kufa bubi ne ng'ate Tayinza kufa bulungi. Nkugambe tebasobola kumala mwaka na mukazi oyo. Oyo omukazi bw'abanga abayamba ku kato bateeka okuba ne connection n'omukazi oyo. Ate connection si ya buzaale. Okiwulidde. bulungi era. Ayambibwako basajja banne. Nina cases nyingi nnyo zayinza okujuliza ez'abantu ababadde bwe batyo ne beekobaana ne batta omuntu oba omu ku bo natta omuntu nga kyokka bombi abakwatako temusobola kubeera mwena ne bookola eddagala. Era abo mubatunuulire ekigenda okubalaga nti batta bajja kwawukana omu bw'atatte munne. Esinga batuyamba ne bakola ekyo. Tetwetaaga bakikole, tubeetaaga bagenda eruzira, tubeetaaga tubalabeko basaavinge babeere example ku balala nti be mwewaanawaana justice wano weeri. Kyannaku nnyo nti kati aba mu famire badde eweebwa ekitiibwa naye ng'olaba nti n'abazadde kati nabo bagezaako muyambako okubikkirira. So nze nno kyentera okugamba abaana bange naye abaana bange buli omu agenda lulwe. Ekikyamu kibe kikyamu. Nakuzaala nakutuma amannya gago naawe nakutuuma gago buli omu atambulira mu mannya ago. Agange nange taata yagamba naye n'asigaza agage buli omu n'amukolera ki gutambulira mw'amannya mweyo brandi yo. Kati nze bw'ogezaako n'okola ekintu ekimenya amateeka siyimiridde naawe sisobola. So integrity. So byebyo bannange ebiri sofaako Eva mugende mufune justice bannange. Uncle Stanley abalagiridde bulungi gye mulina okugenda mugende wa General Damulira kati bw'anaabanga alaba nti si ye watuufu ajja balagirira awatuufu. General Damulira sigamba nti ne bwe mutamulaba ye nga ye naye abantu be bonna nze mbamanyi ekitongole ekyo kirimu sober people. Kirimu sober people mbamanyi bonna. Okuva ku secretary bajja kufaako ngaali e Bulaaya. Osimanyi oba wali ogenzeeyo. Okuva ku reception bakufaako nga ali mu poliisi zino ze tulaba mu firimu. E Bulaaya. Ate kati bw'ogenda ku CID ekibuli nakyo bwe kiri ew'amagambo. Customer care yampitirivu byakyuka. Mugendeyo. Bakyalirako bukyalizi. Mugendeyo. Batwale yuggwe kennyini. Batwale. Bagende banoye justice. Bajja tukubira. Nze ogwange kuŋŋa nti tubale twetaaga tunyonyo ekyo Uncle Stanley nze nekwenga Uncle Stanley badde bagamba. Uncle Stanley omukulu tasobya omwana bamulabye yabagaye omukulu asobya kye baakoze baganda bange. Kasuku omukulu tasobya who said it? Anti wano kigamba omukulu tasobya. Omuzadde tasobya omukulu tasobya. Nga bwe muziika bwe mubaziika bwe mutayagala basobyeko mujja baziika nnyo. Omwana yabadde atukuba omukoomu. Omwana yatufuukidde ekizibu Uncle Stanley. Omwana ekisooka atukuba mu luzungu. Twalemaganye naye. Omwana mutuufu munnaaye. Omwana mutuufu ogamba ku kitaawe. Anti kakati abo abantu simanyi naye era ojja kukisanga ekyomukisa omubi nti abakiwakanya abasinga mu mikwano gyange. Ate sinafuna budde kwogerako naye ndowooza it is a trivial matter seetaaga kunyumya nabo ku nsonga bwe zityo. Naye nga bwe tukula we choose
we choose a life to live. Okay. We choose a life to live. You can choose to live a public life. Nze kati bw'oyogera erinnya Stanley Ndawula mu bantu 1,000 abantu 7 basobola okusituka ne bagamba tumumanyi. Mulungi nnyo. Bw'oyagala okubuuza Stanley Ndawula muganda wa Stanley Ndawula yaani? Mu bantu 1,000 3 be bayinza okuyimirira nti oli muganda we. Oyinza n'okumulaba nti muganda we naye tumanyi bwe bamuyita. Because my family members chose to live private life. Ekitegeera. Era kakati mutabani wa mukulu wange tasobola kugenda public about him. Era nawe ngekinyini yamugamba naye musiru gwe kitawe wali omulabyeko mu public olyoka obigende mu public. Lwaki tewatukubidde? Ekitegeera. Naye ate owange mwangu nnyo wagenda mu public. Nagamba mumuwaga kitange mumuyambe. Kuba oli wa public. As simple as that. Kati Uncle Stanley omwana amala okukola ekyo n'agamba ate neewunya ne bajjajja tebamufuddeeko. Ate bajjajja be baleeta ekyo. Gwe kati bw'otunuulira maama wa gundi manyi nze nyina ekizibu gundi oyo yafa ani muganda wa AK47. Waliwo omulala eyakafa ennaku. Ono gundi Humphrey yafa tuyombi. Nja kulaga message we n'abanzijjukidde. Yampeereza ne message. Of course tetwayomba naye yaŋŋamba mbugwe tuzze tukwetegereza olina ekizibu ku famire y'amayanja totwagala. Mugamba nti amazima n'okubamanya sibamanyi. Ate nga go ge mazima. Gundi ono Peter Bigero. Yajja wano ne Wizo nga awalula ekigere kimenyeko. Ne bayingira awo ne batuula ne balya ekyemisana ne banyumya ne basituka ne bagenda nga simanyi nti oyo ye Wizo. Amazima ga Katonda ali waggulu. Ani yakutegeeza? Gundi yaŋŋamba nga amaze okugenda. Nagamba dde ne Wizo wedde. Nti oyo wedde tulina ewizo. Temanyi Uncle Stanley omanyi otuula awo ng'olina ebintu by'osoma nga tolaba eno mabbali. Nali mbalaba. Naye nga tomanyi nti yo. Era nga mbalaba nti bavubuka abayimbi. Nga tomanyi linnya. No, gundi Kasuku oba noba naawe mwaliko wano ne Lili Pazo. Era namala mulaba nga gundi amutabukidde Katikkiro. Nga naye ono muvubuka si gwe ndaba wano bulijjo. Nga tomanyi nti yeye. Kitegeera. Kakati n'aŋŋamba mbunze gundi famire y'abamayanja sijagala. Naye lwaki famire? Wali ngambye nti no Kamino ntomwagala bagundi tomwagala bagundi. Ekitegeeza famire mwenna mwine engeri gye muyisaamu ebaleetera obuzibu ne public. Ekitegeera. Ate tetusobola kufokasinga ku mmwe ate ne tuleka jjajja wa Abba. Oyo yaba yabakuza bw'atyo. Ekitegeera. Yaba yabakuza bw'atyo muri bantu bantalo. Ekitegeera. Mwe temukubye bakazi muyina kyemunoonya but because you are public figures tetulina byogera ebintu byammwe bye mukola tulina bisigaza mu private. Tulina byogerako private. Ekitegeera. Naye njagala wadde lwali luzungu lukalubu njagala ombuulire Zubeda omwana oyo njagala ombuulire ebigambo 3 oba 4 kuba nze nzijjukira yayogera ku bigambo byalinga 3 naye njagala ombuulire nti yayogera kino. Yagamba taata we mulwadde baamugana okunywa omwenge naye abamwetoolodde yeewunya okuba nga tebasobola kumugambako kulekera awo kubanga bw'aba talekeddeawo mu myaka 2 agenda kuba abasawo nga bwe baayogera ng'abasawo bwe baagamba. Nagamba mwetyo neewuunya bajjajja abatafuddeeyo. My grandparents are evil. Ako kaatabula Abannayuganda. Kakati kyekyo omanyi amazima Abaganda bawano mwagala nnyo okubikkiriza ebigambo simanyi kusabika bigambo. Tusabika. Naye omuntu afa laba aliko ne deadline. Abasawo bamuwa deadline mwalina okufiira. Naye mwola okuba mumwagalamu ssente. Kuba nawulidde muganda wange muto wange Bajjo ng'agamba nti kakati gundi bw'oyogera nti omuntu mulwadde
simanyi abadde bamuwa ssente ate Uganda Bagandikira Breweries omuntu bona mwito Kenya. mtamivu Uganda Breweries tejja muwa ssente Uganda Breweries etunda mwenge bafanders be bajja kukola ki bajja kugenda honestly nkubuulira bafanders bajja kubeerawo bayinza n'okukubisaamu emirundi 3 ku ssente zabadde bamuwa naye tebagenda zimuwera myaka 2 bwe munaaba temumugje ku ki ku mwenge ku kibamu kubanga taata nze sikyamulaba taata n'ali mulinze waka naye tajja era kubanga mwe mwamwawukanya ne maama okitegeera kati aliko ne ba managers. How do you want a boy, a young man, by the way, 19-year-old, mwagala akola ati? Nze munsobera maana tiyandiyingidde mu ntalo za maama we ne taata we. Ataziyingidde mwati. Ati yamaana apostinga unagamba yakula alaba taata we ng'akinya maama wa mukuba akola biki natugamba mwe temumanyi. Nga sige mazima. Barack Obama bwe babyogera nga mu biwuliriza ne mbitwala nga inspiration. Ye bw'abyogera nga olwo abaala bikitabu. Siba na Uganda naddala abawano mu Central Zubeda mweddeko bamayanja mu ab'emitima ennono mweddeko bwe mba musowaza kabaka wano temwagala tubagambeko tubagambako nga mugamba ate tuba kabaka nga tuddamu kabaka teri ebyo twagala tugamba kawo kitegeera I mean lwaki muina kunko kwe tutudde tokirya kiyite kiyogere kwakati omwana teyagambako nti kitaawe mutamiivu teyakyogera yagamba bane taata obulamu bwe buli bubi naye nga ensibuko y'obuzibu bw'obulamu bwe mwenge mwaba muli okumpi mwe abamulya mu ngalo temumugambye nti ligerawo era nekino kye mugamba muno musinga si kitaawe yali badde tamanyiddwa era naye kyennyini yatugamba nti singa si taata ne famire Mayanja famire yali badde terina kyeri era omwana ne bamujjukiza nti ennyumba gyali mu kitayi yagigula alekerawo okwogera ku taata we wizo yamuga ejjukira nti nno kitaawo omuto yamuga ejjukira nti taatawo aweereza ssente za facilitation ye ekyo kiba kya bukopi ne bwabanga kati kankubuulire gundi ani ono mwana Namagembe oliwa bamita Maddox kino umubuuze yetta teyalina bibye yalina byabigibwako ne biweebwa abaana be ne famire ye namugaa gwe genda otobe bibyo n'atandika bulamu okitegeera abamanyi bye yayitamu tumulumirwa akuba tetusobola musemberera muyamba ntegeerekeka naye nga buvunaanyizibwabwo mwe mutuggyeko akajanjawa buvunaanyizibwa kati nze ntandika okulangira mutabani wange emmere gye mmuwa nze namuzaala kufa kuba yeerabidde ate nga yeerabira kinkakatako Zubeda lwaki owunyirira abantu gwe tekimanyi nti oba osobola okunaaba okulabirira omwana it is like gwe okwirabirira naaba bw'otanaabe munnayo ojja kutuwunyirira ate tukugambe konyiige mwati bw'omuwulira nga awunya musirika bw'ogamba nti no nti ŋŋenda kuzaala era kati ffe abalina abaana be twapulaningira otegeera twabamanya kye banaabeera n'okubeera nga tetunafunyisa n'abanyaabwe embuto yes ensi etabuka butabusi nekitabeera naye ng'omwana wamupulaninga nogamba olaba otya mukyala mu lubuto nze nafuna mukyala wange mu 94 nimugamba nti we need 2 years n'agamba 2 years zitumala okuba tusobola okusasula akazigo tusobola okukola ki then tusooke tuzaalayo omwana omu indeed omwana n'azaalibwa after 2 years without using even protection and protections naye nga okyeteekamu n'omanya nti omwana gwendeeta mu nsi ngenda mumulabirira buvunaanyizibwa bwange kuba tansabye kale ate obumala obimulangire nga yaliyo nga muteesa ne nnyina ntegeereka nnyina yali muzadde mu musajja omulala naye gwe weereeta nawe wali muzadde oba oyagala kuzaala I mean lwaki ogamba nti no nti nze nenyambala masuuti gange ne mutanjogerako ne mutankubira mu ngalo nti nyiridde obadde olina kuyita bwereere I mean these are basics we call them basics okulabirira omwana era bw'olaba omusajja nga tolabirira mwana wo nga mukazi we yakola n'alabirira abaana
gwe kenyini abagamba omwana oli mbwasiime kitaawe gwe kenyini ogwojjaga nti ekyo kisajjasajja mukazi ye yakiwasa oba ntegeerekeka so omwana oyo mbeegayiridde calm down sober up ezo ennono zammwe musooke mukwasaganya abaana abanywa shisha abaana abanywa enjaga abaana abambala obukete abaana bannankinga abaana bannalukenge abaana bali tegeerekeka musooke mufe ku baana abo tumanye nti nno timuli baganda nnyo mwagala nnyo ennono tuyoke tugende mu bitatukwatako mulyoke mudde ku mwana eyaba adressinze mu bitiibwa byammwe bulungi teyagambyeko nti bannayuganda muli basiru yagambye bannaye mmwe abeetoolodde taata mmwe abamumanaginga mmwe abamulya mu ngalo nammwe family members abamuwaga gwali olabyeko Cameron ng'alina walaga nga talina baganda be sikirabanga kabaako n'omu at least maama we bw'agira buli katu akaguddewo maama we n'abuukayo maama we n'abuukayo omwana talina buzibu maama alina abazzukulu bangi so kyakabi nnyo kyabulabe nnyo baganda bange bannyinaze aboogera ku mwana oyo nga mugamba alina okusiima taata ebyamukoledde school fees kumuliisa kumwambaza kumujjanjaba okitegeera paka kumusuza olina omuwa ennyumba mwabeera era omwana oyo n'akuwaabira lwakuba nti bannayuganda bano ffe tetulina mateeka omwana oyo n'akuwaabira ng'oganye omuweerera musango bwakuwaabira nga talina waasula abuliddwa waasula kati yakola eki so ebyo ebintu ebikwatako okukola ate leka bigamba mbu tukusasuli lwaki temunfuwa sente temulaba nga nyambadde ekkanzu nnungi eweesa kabaka ekitiibwa waliise buti walize mu maaso ga kabaka ng'oyambadde gundi gomesi nga noli musajja tetusobola kusasula byolina kukola ki tetusobola kwebaza byolina kukola so Uncle Sunday bwetutyo bwe tubadde wiiki eno tweyanziza nnyo tweyanzeege kati ate ompadde omulimu gugenda okukyalirako CID ende nkyaliko kiki ng'otandisa ofuna fitina ngenda kuwa enamba ya General Damuliro omuweereze ka message omugambe mukama wange nina ennaku gyenjagala okuyitira muze Zubeda njagala kumiitinga bw'atagiddamu era omuweereze ka audio mugambe sebo nagambye nyina ennaku gyenjagala okuyitiramu oyaga male kufa todda mu luzungu todda mu kiyogera mu lulimi lwonna lw'otegeera yaga kuya sad story of my life exactly Executive Media. Focus, innovate, succeed.